ekifuluko ekyo tosobola gamba temujja kuyingira bikonkome misota na minya na bikere kubanga emyaganya weeyiri okusobola okuddawo ssemateeka yakolebwa mu 95 yakolebwa ng'ennonoye ya president agenda okumala ebisanja 2 yatwaliwo okwerumaaluma nti ne webeera mu byotya ebisanja 2 we biggweerako yatuba tukoze eki tuba tukuwonye tibalowoozaako nti bajja kubeerawo omuntu akwata obuyinza agambe nti nze okutuusa okufa amiina ekyo kasa twajjaho ebisanja kuba president oyo ssemateeka okwo okukkanya kw'abannayuganda abakola ssemateeka oyo kuba kuyiise kubanga eyo yempaji enkulu eyawakati Sseddugge yali yeesibye ssemateeka oyo bw'otunulira n'ennyanjula ya ssemateeka ffe bannayuganda abayise mu busambattuko omuli okuyiwa omusaayi omuli obwa Sologumba omuli obwaki ebigambo bingi nnyo kitegeeza nti abakola ssemateeka baali bakoze okwebuulira okwo kulabika kwatyoboolwa abaagala Uganda egende mu maaso ng'ekola n'ebyobufuzi ebisibaga ssemateeka ow'abaana n'abazzukulu ssemateeka alina okuddamu okutunuulirwa eyo ensonga esooka ayogere ku bintu bingi nnyo omuli ebisanja omuli ogaba n'obuyinza tukkiriza nti enkola ya decentralization eriwo ku ssaawa eno yasigala ku lupapula naye mu nkola yayiika enkola y'emirimu nfu entambuza y'ensimbi nfu abawo ensimbi ennyingi mu musolo bebafuna ate ekitono ennyo mu musolo tukakasa tutya nti ensimbi y'omusolo eganyirwa abo abagiwa ebitundu ebisigalidde nti biyambibwa okugenda mu maaso ng'okyalina ssemateeka ayogera ku decentralization efaanako bw'etyo nga teriemu na garanti nti osobola okuwulira omukulembeze w'eggwanga oba Ssaabaminisita ng'ali wantu n'agamba nti mmwe mwalonda bubi abeeyo kyemudde mutafuna services kiba kitegeeza waliwo ekizibu ennyo mu ngabana y'obuyinza n'enkola y'emirimu so ensonga ezo n'endala zeetaagisa okuzzaayo mu lukale bannayuganda baweebwa omukisa ebbanga liiseewo ddene okuddamu okutunulira bye baagala bikyuke mu ndagaano yaabwe kubanga ssemateeka ndagaano y'abannayuganda so si ndagaano y'abannabyabufuzi ekyokubiri ensonga nnyingi ezikwata ku byokulonda ekimu kubiri mu ssemateeka bye ndowooza nti birina okuteesebwa kasendagenda ku kyakubiri ye paalamenti ebbanga lino paalamenti ekubiddwamu nnyo tooki emu mu butuufu ate endala mu butamanya ekyo kino kirekera bannayuganda babenga babuuza ebibuuzo bafune answers kasaba bange kibabuuza kirina omusingi nga tekisibagiddwa mu bukyayi nange eridembe tosobola dibajjako paalamenti ya Uganda bagyemulugunyizaako ababaka bangi nnyo abagasa batono sera kituuse tuze ku mmeeza saizi ya paalamenti n'ennunda yaayo bawadde ekyokulabirako nti abavubuka mu kubala abantu okuwedde kizuuliddwa nti abavubuka myaka 17-25 basinga obungi naye mu paalamenti mulimu bameka mu constitution eriwo n'enkola eriwo abavubuka osobola bawa garanti ababaka 5 bana abava mu buli kitundu ate n'omuwala owa Uganda yonna kiba kitegeeza nti abantu abasinga obungi ate bakiikirwa kitono mu nkola ennuŋŋamu singa ababaka balondebwa okusinziira ku bungi gyetuyita proportional representation tusobola okukola etteeka eriwaliiza buli kibiina okuba ne percentage y'ababaka nga bavubuka mu nkola eriwo tusobola kiwako garanti n'abakyala bwe batyo so ndowooza okubaganya ebirowoozo debate ku nsonga ya paalamenti nga bwefaanana ne baani abagirimu yalwawo dda ababaka b'amagye bakyakola ki mu paalamenti ezo ensonga zeetaaga zikubaganyizibweko kujje eritugambibwa nti kali liri professional abaka bakyakola muki lwaki b'amagye lwaki si ba prisoners lwaki si ba police lwaki si ba LDU twetuba bakunyweza demokrasia agoberera amateeka ate nga tugamba nti tulina civilian government debate ereetaaga ekomewo paalamenti erimu ebintu bingi nnyo ebyetaaga okukyusa mu ngeri gyerondebwamu n'engeri ababaka gye bakiikirirwamu waliwo n'abalina ebirowoozo nti paalamenti tutuuse tubeere ne paalamenti 2 paalamenti
eyabangi eyitibwa lower house ate ne parliament enkulu eyitibwa upper house oba senate. Era bawa n'ebirowoozo nti parliament senate ebirimu ababaka nga 39 bokka nga bakiikirira districts eziri original ezaaliwo sonna bakola ssemateeka wa 95. Ensonga eyo eri mu ddiiro naye eyogerwako ku platform ki tujogereko mu birabo bya Mwenge, tujogereko mu tax park. Debate eno erina okujja kubanga tubeera wano mu parliament n'owulira ababaka ba parliament nga bali mu kukayanira ensonga z'ensalosalo z'ebyalo. Bubeebeera ne upper house mu nsi ezimu esobola okukola ku nsonga za equalization, regional, sub-ethnic and group issues nga zeeriko. Eyo debate ejja ddi ne tugamba tusale parliament eya wansi tutekewo parliament entono eya waggulu. Abalala abaagala ebyobufuzi ebyobukiise bagende ku regional governments. Giyite nga bw'ogyagala. Osobola ziyita counties, osobola ziyita federal states. Debate erina okujja. Simanyi lwaki bannabyabufuzi bagyewala nga bagyogerako bwogezi mukaama na kuyita buyisi mu lujja. Ekigendo ky'ebyobufuzi kukyusa nsi, kukola kituufu, kugolola bisobye. Nyina okulowooza nti ebintu bingi bisobye emyaka egiyise egisukka mu 3. Omulembe guno gulina okufuna consensus empya. Singa oddayo ku bantu abakola ssemateeka wa 95 oyinza okwesanga nga 3/4 tekyaliwo. Eyali consensus yaabwe kwali okukkaanya kwabwe mu 95. Okukkaanya kwabwe omulembe guno kwe kuliwa. Yensonga lwaki twetaaga ssemateeka omulongoose ayogera ku ddoboozi eppya, enkola empya n'ebintu ebipya okusinziira ku ki ebiriwo. Roolo y'amagye mu kulonda. Amagye gakola ki mu kulonda? Akakiiko k'ebyokulonda kateekebwawo katya? Mpulira n'abagamba nti ensonga zino nkulu nnyo naye obudde bugenze. Eno endowooza ya bunafu, obudde tebusobola kugenda nga oyagala kukola kituufu. Obudde busobola kugenda nga tolina mutima gwagala kukola kituufu. Obudde bwe buli olwo n'abogera ku ssente teziriiwo ne ssente weeziri. Bwe basobola okufuna obukadde 3 obuwumbi 3 ne tubuwa omuntu omu agende atereze bizinesi ye. Basobola kunoonya buwumbi 5 kukola mateeka aganaakuma abaana n'abazzukulu n'okusigaza essuubi ly'Abannayuganda nti Uganda ejja kukyusa obukulembeze esigale ng'etambula nga tewaliwo mbeera yonna yadduka. Mu kiseera kino tetusobola kugamba nti tugende mu kalulu kubanga tukaagala nnyo nga tukatwalanga mukolo nga n'ebizibu ebyaliwo mu kalulu akaggwa tebinnaba kuvaawo ng'ekibuzaawo bantu. Njagala kubategeeza nti nawandiikidde sipiika nga mujjukiza parliament bye yasalawo nga nkyali loopu ku bantu abaabulawo, abantu abaabuzibwawo, ensonga ezaali mu kutyoboola eddembe ly'obuntu ku myalo, ensonga z'abasibe abali mu makomera nga tebawoza. Mujjukira bulungi parliament yatuula n'esalawo eggoye ku nsonga ezo mu motion 3 danaita ku floor ya parliament. Era mujjukira bulungi nti mu debate eyo omu ku basibe be twazuula yali Ddamulira gwe twazuula nti ali ku CMI. Kyakakasibwa yakyuka eddembe ly'obuntu akamukyala Wangadya, poliisi n'ekikakasa. Mujjukira statement ya Mwami Onyango n'amabaluwa agava mu State House. Binanga biri mu parliament. Ku ssaawa eno Ddamulira family yetu gigambe nti tuli bajega, tuli bagwagwa, tetutegeera nga parliament yateesa n'emuzuula nti ali ku CMI nga tavangayo tagenda nga na mu kooti akyali mu busibe. Ate abantu bannannyini b'abasibe bano abalala tubagambe nti baddeyo balonde nga abantu babe bakyali mu kkomera, nti ffe tuli mu bwangu twagala kulonda. So ensonga ezo n'endala zikomewo. Gwe mulimo gwendiko nkyaguliko noonya enkola ennungamu ne bannange nkyebuuza ne ku bansingako ku bukulu ne ku experience mu bino nsonga zino tukikwate tutya, waliwo n'abatakyagala abalowooza nti kijja kubalwisa kye baliko. Sirowooza nti waliwo okulwa. Twetaaga ddoboozi ly'Abannayuganda bonna, si abannabyabufuzi bokka, naye buli muntu alina omugabo mu ggwanga muno eddoboozi lye liwulirwe. Kyakusaalirwa nti minisita wa ssemateeka ensonga eno yagyogerako bwogezi, emunyumirwa okwogerako, naye egyokugissa mu nkola simanyi kimuganye. Ekirungi nti amateeka agafuga parliament tekatugaana kuleeta bago nga basekinnoomu oba nga group. Ekyo mu mbeera eriwo tunama tukoze okwebuuza okumala kutwagala okukola mu bwangu kyetwagala tubeereko. Era njagala okuyita Bannayuganda bonna, abavubuka, abantu abalina ebirowoozo bonna batubayise
nze maze okukola okwebuuza okutonotono ku bubaka bwa paalamenti nja kukola betugenda okukola enkola ennungamu eyawamu okukolagana ne bannayuganda bina byobwannakyewa ebyo byobufuzi okulaba nti tukola okwebuuza okw'eggwanga lyonna ku nsonga ezirina okukyuka ate mu bwangu ddala tuleke kye tujjamu tuleke genda mu kalulu kakutuusa mukolo obanga mukolo bukolo gwakwalula balongo nebalinda nava buvi mu woofiisi ne sava mu paalamenti kyova olabanga nsazeewo nti ensonga eyo ngenda kugittukiza. Ebintu ebyagirimu si bizibu kutegeera ne bye twateesaako si bizibu kutegeera ne gavumenti byasaba ekole si bizibu naye okugoberera ndowooza kikulu nnyo okuwa essuubi abantu baffe nti bwe twogera ku nsonga tuzireka mu bbanga ate ntubuukira ku ndala. Leero batono abakola ekyo ekibiriddeko obola okufuna abakulembeze nga tulonda basinze kuleeta bulodi oba basinze abaliko emaso kukyalo mulanga kituukira abakulembeze bano wakati mu kuba nti tufuna abakulembeze ab'ensa ng'abo abasooka bwe baafuna. Ensonga eyo nkulu yasimba neewe obweyamu eri abavubuka ebbanga eriise tijja kwongera obbawo obudde naye okusobola okukola ekyo tosobola kikola mu ngeri yakiyita mu lujja nti gundi nkusanze jangu nkwe mentorship. Weetaaga platform, weetaaga omwaliro omutuufu ate oguli stable. Ndowooza tusooke tukumeekume buli enkuba gwekuba abasaasaanye tudde mu kasolya kamu. Kyangu okukola nga muli wansi wa kasolya kamu, kizibu okukola nga buli oli ali ku lubalaza lwa ssubi olala lwa ttegulo omulala lwa bbaati endala ya bitoogo. Tusooke tunoonye platform emu kwetusobola okwogerera. Ekyo kyangu okukola ate kirungi nnyo kyabulabe nnyo okubeera mu bukulembeze nga bw'otunulira emabega olengera kooti yo tulaba bakuvaako mabega ate nga bakuvaako emabega bategeka ekimala bategeera n'ensonga enkulu so si motivation ya byabufuzi naye okutegeera obuvunaanyizibwa bw'ebyobufuzi. Ekisooka kyabulabe nnyo oli okugamba nti byamutama bebikutama n'olagawa ekibi ky'ebyobufuzi ne biba byakutama era bikusanga bw'ogamba nti kangende nkola bizinesi yange nsuubula obuwunga ne kasooli era oba oli awo musolooza nga akutuuseeko naye ng'asaliddwawo munnabyabufuzi n'ebyobufuzi by'otayagala. So buli muntu abeere interested, let every be interested. Okubeera interested kitegeera nti ogenda kwesimbawo naye okumanya nti eddoboozi lyo lirina okuwulirwa ate litegeerebwe. Si buli ali interested mu byobufuzi nti aba interested mu kwesimbawo naye aba ne interest okubuuza ebibuuzo okubeera nga citizen ali civically competent and participatory okwetabamu okwagazisa abala okwetabamu ate n'okubaako kyokola okulaba nti ekikolebwa kyekituufu. Ekyo tulina okukikola. Ekyokubiri example ye Kenya nungi naye ebyafaayo byaffe n'ebya Kenya birala. Bannakenya bakola ekintu kimu ekibayambye okutuuka we bali nti basobola okufuna obusika succession bukya bafuna obwetwaze bakola succession baava ku Kinyatta ne bajja ku Moi. Transition okuva ku Moi yali yakaleega bikya naye baaluma obugigi ne bagiteekawo n'abazze baddako bakibaki n'abalala. So bibayiseemu bo bibasomesezza nnyo
olwokubanga tutambulidde nnyo wansi w'obusubira mu bbwa ebirowoozo by'abannayuganda bangi ku byobufuzi byafunda bulimo gwaffe ababirimu wakati n'ababirengera obulengezi okusemberegana okutuula ku mmeeza emu twogere ku bye tutya kubanga ekizibu ky'abannayuganda ekisinga obunene kwe kutya okwogera ku bye batya nga balowooza nti banabyogerako bijja batuukako. Ekizibu ky'okutya kye kino, okutya n'ekyotya era kikutuukako. Okutya kitegeeza nti byotya tebijja kubeerawo, so ne bwotya otiira bwereere. So it's very important that citizens confront their fears with the candidness, with the firmness, bisobola okuvaawo. Mbeyanziza eza bwebanga tewaliwo ssente eza Constitutional Review Commission eza Parliament weeziri. Parliament esobola okukulemberamu olutabaalo, esobola okukulemberamu omulimu ogw'okubaako ennongoseza ezikolebwa nga za bwesimbu nga tulina na commission. Ez'obutabaawo ng'eza Roko weeziri, eza Pinet weeziri n'endala ez'ekyeyonoonere, ekyo kya butaliimu. Neze nkakasa nti Parliament nga ekozesezza obwegendereza, nga kyeyagala okukola ekitaddeko omulaka, ekiwadde omutima, ng'ekikoze mu kwagala eggwanga. Obudde bwe tutambuliramu emirimu gya Parliament bumala bulungi nnyo mu komiti ez'enjawulo. In fact, Parliament esobola n'okumajinga okugatta komiti ne zeekolamu komiti ezeegasse ng'ey'amateeka, ey'eddembe ly'obuntu, eya local government, ne zikola ennongoseza namutaayika. Kasita wabeera nga goodwill weeri. Ekikulu kya byonna nti buli kibiina kya byabufuzi kirina ebirowoozo bibeera ku mmeeza emu, ate nga ebibiina ebisinga biri represented, ne tugattako n'okuweebuuza ku bantu mu kiseera ekigere, byonna bisoboka bulungi. Ekikulu kya byonna omwoyo ogwagala okukola ekituufu, si budde si ssente. For the last thing, at the end of it all, we hope that these discussions are going to be held in Parliament. And Parliament of late appears to have been blackmailed, actually, by the Fountain of Honor. Wherever he goes, he says, you know, those people. So, do you think anything good coming out of this house can receive that kind of reception out there, given the bad marketing campaign that he's been propagating? The redemption of Parliament and its image attendant to it is a duty of all that are part of Parliament. Members of Parliament, leadership of Parliament, staff of Parliament, because Parliament is a derivation from society, and therefore it mirrors, and it must mirror, the aspirations of the people, the frustrations of the people, and their desires. So there's no amount of blackmail that should deter Parliament from executing its mandate. Parliament should assert its mandate, should assert its duty and obligation, and should not really surrender it to the executive. The executive has its own mandate. Parliament has a duty to assert the fact that even when there is a considered mistake by Parliament or a committee of Parliament, that should not really blur the duty of Parliament to citizens and posterity. So for me, I differ. That's why even when you have all these flying accusations, first of all manner of accusations should be properly investigated. There should not remain mere accusations that remain flying and then blur the well-intentions, the well-considered intentions of Parliament as a collective or as individuals. The Electoral Commission reference roadmap when it was the one who did a Kalala, who did come to message over Namasaka last week. One of you to serve up to the Damo over Wabula from Reserve. Kuchi? When you wing it, when you were wing it, was all the government. Now, I have a abawatanga kiyambisha n'abali abanywa enjaali yaabo abakozesa ebiragala abantu buli omu yagifunako kusaba tukogeza
ekisooka ekya roadmap electoral commission eri subordinate oba ekolera wansi wa executive kyokka ne parliament eyinako obuyinza n'olwekyo ekyokufuma kwa roadmap tekijjawo birina kukolebwa. Roadmap eyo tevudde mu ggulu n'egwa, ekoleddwa bantu, era abantu abo abagikoze bwe baba nga kitundu ky'abo abaagala Uganda ebeere n'emirembe era bannayuganda bawuliziganye, n'ebyo ebikoleddwa bisobola okuvunjagibwa n'ebigattibwamu ebyo ebirina okukolebwa. Roadmap eyo esobola okubeera kitundu butundu ku ebyo birina okukolebwa, nti kino kigenda kukolebwa naye nga kinaba kukolebwa kino kisookewo. N'olwekyo sirowooza nti roadmap tugitwale nga road block eremesa okukola ebituufu ebirina okukolebwa nsona bagenda mu kalulu, kubanga sirowooza nti electoral commission nayo nti ezuukuka ku makya nga ekigendererwa kyayo kuyisa buyisa mukola bukozi mukolo guyite egambe nti twamaliriza ogwaffe batusasule. Sirowooza nti ekigendererwa kyayo kitundu era erina okuba ekitundu n'ekyobuvunaanyizibwa okutwala Uganda ku kkubo erya demokrasiya ne ssemateeka anaawangala n'akuuma abaana n'abazzukulu. Ensonga y'ebigambo byonna yogera e Masaka ndowooza byali plain. Sirowooza nti bitutwalira obudde bungi, ebyokukola bingi nnyo. Saagala nnyo kumala budde nga njogera nnyo ku byetutakkaanyaako. Byetukkaanyako banga bannayuganda bye bisinga obungi bwe tatukkaanyaako. N'olwekyo njagala tumalireko obudde. Ebigambo biyambe buyambi buli alina kyayagala okukola ategeere obuvunaanyizibwa bwe ku level eya waggulu. Thank you. It's hopefully a beautiful morning. Sorry, we're in the afternoon. Abatajja Masaka, you should be fined. No, some of us had our colleagues just there. No, it was not about your colleagues, it was about you. But I think I should have, if I was to come and cover, but if I couldn't write, because there was somebody there responsible for the jurisdiction. No, you come as a citizen. Next